bwe tubanga ddala tuli mu kaweefube wa kununula ggwanga okulijja mu mikono egy'abagwira abaawemba ensi eno Uganda, era nga bagezaako okutusibako abantu be tutamanyi n'okubba buli kimu kye baasangawo n'okutusaanyaawo n'okutubbako ebyaffe byonna okutwavuwaza, era nga bayita mu mitendera egyo confusion okuteekawo okutabulatabula n'okutwawulayawula, kitegeeza nti Munnayuganda waliwo ebintu ebimu kati bye tulina Bannayuganda ku mutendera kwe tulina ebintu ebimu bye tulina okuwewa obuweyi ne tutatunuulirawo nnyo ne tukolamu ka tolerance katono nnyo ne tukitereka buteeresi nti ekyo tuli kiddira. Si kye kiseera okubeera nga katutunula nnyo mu ekyo kubanga tekirina nnyo bwe kigenda kututwala, ate era bw'oweeyingamu ffe nga bannankyukakyuka tetulina kye tufiirwa. Kakati nno njagala ompulirize bulungi. Tulina okubaako ebintu nze ekigambo kye nafunye bye twali badde tututwala nga no-go zones, nga ebyo tubiraba nga no-go zone, tetugendayo eyo, nga tebiriiko kuwoza oba kino oba kiri, nga omuntu yenna bw'akwata ku kintu ekyo, ng'omuntu yenna bw'akwata ku kintu ekyo kabeere nga alina oba victim nga temukkaanya mu by'obufuzi, ng'awo mwenna mwegatta ne mulwanira wamu, ng'ebirala ebyali badde ng'empulunguse oba bye munenya omuntu oyo victim ne mubitereka nti akaseera akatuufu kalituuka naye n'abeera answerable n'atunnyonnyola, naye ng'ekiriwo essaawa eno kyakununula ggwanga, twetaaga okubeera obumu. Kitegeeza nti ensonga naddala kati ze twogerako ngeza human rights, kitegeeza eyo no-go zone, tewabaawo kubuuza bwe kyandibadde. Bino nno mbijjawa waliwo akatambi ke nafunye wano mu mboozi eya Medard Lubega Sseggona, yabadde ng'agezaako okusiiga light ku kintu ekyo, possibly kankanoonye wano mpola mpola ogenda kuba owulira ebigambo ebyo ndowooza biyinza okubeera nga throwing more light on what I want to shed. Kakati nga bwe kwe no-go zone human rights ebikwatagana n'eddembe ery'obuntu, eyo no-go zone obaani Bannayuganda ekyo tebandisaanye na kukikubako birowoozo. Because injustice anywhere is a threat to justice everywhere. An attack on one individual should be an attack on all of us. Gwolowooza lwaki Okello bwe yatta abaana eggaba? We were united against him. Ugandans must learn to unite against evil and vice. Konyi bwe yatandika olutalo ffenna twayimirira wamu ne gavumenti gye tutawagira n'abantu b'eggulu. Don't cause havoc. Njagala nnyo gavumenti ekyuke nange njiyingiremu. Simanyi oba bwekyuka kati njiyingiramu. Naye nga tennakyuka njagala nkama ente yange, ntunda amata gange, nfune ssente. Ntunda akabizzi kange, mpeerere omwana. Nvuge emmotoka nzije, ngende mu kkooti, nfune ssente, ndiisa abantu bange. Abantu abalala bonna bakole business, bajje bagule ebintu byange. That's tranquility. Kitwagala. Naye ssebo tetusobola kuba n'ebyo ng'abantu bayisibwa ng'ekyonzira ng'ekyokuttale mu nsi yaabwe, ate n'abatali mu nsi yaabwe nga bajja buzzi mu nsi wano Uganda. Tulina bayisa bulungi, buvunaanyizibwa bwaffe. Okay, oyo ye Sseggona, Medard Lubega Sseggona akali amaggwa. Abalina ebibuuzo bingi bye yeebuuza nga sinnaba kuddayo ku point yange. Yeebuuza nti tamanyi oba
government bwekyuka kati oba agibeeramu, of course agibeeramu kubanga abamu ku bantu bemmanyi abagezi Sseggona y'omu ku bo, by the way, tiyasoma mateeka agategeera bulungi gavunjisaamu interpretation. Kakati aba yeetaagibwa naye problem nti ali part ate oba oli awo ku injustice ku side emu nti olw'okuba nti bo ate balina engeri gye beegulumizaamu ne bagezaako okufootola abalala Mukama baayimusizza, sometimes kiyinza obbaviirako obuzibu ne gurupu ye saagala kukiyingiramu nnyo oba okitegeera wewava obuzibu awo okwefuula baalina omumaaki ennyo okugamba ne basukka we bandikomye okitegeera. So baali badde mu bwalina omumaaki bwabwe naffe tubeenyumirizaamu ne bawuza emisango nga bwe bakikola ne bagezaako okubeera nga batuwa amagezi batugayidinga mu byamateeka, ensi n'egenda mu maaso. Naye ebiri eri emabega wa kateni birala. Kati nsuubira okuba nti ndowooza naye nga bwe njogera wano nga bwanaye bwe mpuliriza byayogera ti aneekubamu tooki. It's never too late. Tattanga ku muntu newankubadde ng'oba oli awo biyinza okuba nga ebikolwa byabwe oba olumu ne banne biyinza okuvaako okubeera nga bireetera abantu abali otufutubbalako ate era bivaamu okubeera nga batutta n'okutusiba. Okay, simujaajenga, saagala kumusalira musango, wabula ngambye ye bw'aba akikola ne banne abalala njogedde kuba alina omumaaki naye nga definitely mu gavumenti abaamu, siraba nsonga lwaki tabaamu. Kakati ensonga gy'asembezzaayo nti tulina okwagala abantu wano mu Uganda kababe nga si bannayuganda. Ekyebuuzibwa okusinziira ku biriwo essaawa eno, kubanga abadde ayogera ku injustice nti injustice ku muntu yenna oba obutali bwenkanya ku muntu yenna ne bw'aba temukkaanya naye mu byobufuzi oba nga ne waba si munnayuganda oba si muganda, kitegeeza nti olina okumulwanirira. Ku kiri kye mbadde nkugamba nti eyo yalibadde no go zone ng'omuntu yenna alina kasaayi kikwatagana ku linnya ddembe ly'abuntu, ebyo tetubiteesa nako, tuyimukirawo. Buno obumulumulu obulala tubutunuulira luvannyuma kubanga kiri ate kyo kinene nnyo, kitegeera. Kakati ayogedde ku nti ne bw'aba mugwira naye ekyebuuzibwa nti gwe omugwira oyagala omuyisa obulungi naye omugwira yakulabira mu kifaananyi ki? Eyo problemu nnene. Omugwira akulabira mu kifaananyi ki? Sooka osimbe wakati awo male okuyisaawo omulango bw'abakama baffe aba maintenance palace. Bano balina solar systems. Solar jjojja okubeera ng'ogula ate era ng'eriko ne garanti tya ejja kubeerawo ebbanga n'ebbanga. Balina water heaters ez'omu binaabiro, balina CCTV cameras nga birina bikozesa solar, security lights, water pumps. Kati omusana gutandise ogwaka baatugambye nti gugenda kwaka ne mu August, gugenda ku paka August eyo, kitegeeza mpaka mwezi gwa mwenda. Kati mwabalimi osobola okulima kati essaawa eno ennyaanya, tugenda okutuuka wali mu kaseera kali ng'ennyaanya teziriiwo ziri za buseere nga gw'olidde ozina kuba obadde olina water pump wasima oluzzi okozesa ya maintenance palace. Hillside vya apartments, zino apartments sangibwa Jjanyu ku Church ku Entebbe Road. Bw'otuuka Namulanda kitereka Jansi awo munange wali amakuba gakutuusa ejjanyu ku Church. Naye Namulanda ddungi lya koolaasi. Kati bw'otuuka ejjanyu ku Church munange awo magamba gako katono nnyo. Hillside view apartments ziri awo waggulu awo. Transport wabwereere singa ofuna enamba okuvaana ku Uganda tena gino bakubira butereevu. Bwe kiri Amora Beauty balina shea butter agoba enkanyanya. Tokkiriza kumira nkanyanya. Shea butter ali organic. Songa ne dokita wano ku Uganda terajo wali Dr. Kigwagwa. Era nsaba ennamba ye nja gikuwa ne programs kweziri. Nakuzo ne ku TikTok mulaba kwali Dr. Kigwagwa. Alright. Kakati ekibuzo kye mbadde nkubuuza kibadde nti gwo kakasa atali munnansi omugwira ye gwa akulaba atya kuba gavumenti eno kitumanyi nti wadde nnyo abagwira ebifo ebyokumwanjo nti gwe Munnayuganda gwe enzaaliranwa oli mu kifo kyakumeka
ku muyindi kale katugeze oba mu China oba bannaffe bano abayita Abanyarwanda nze specifically bimpita abatuuzi kuba si buli Munyarwanda beerimbikamu bwerimbise mu ekyo kakati awo nawo naffe munnange ne tusoberwa yes oba oli awo twandyagadde eddembe ly'obuntu okukola kutya okubeera nga tuyimirira wamu naye tulina obuzibu obw'okubeera nti baatu fragmentinga mu ndowooza mu buli kimu oba okitegeera abasajja waliwo abantu kwegamba beba pulaani yaabwe empanvu tulina pulaani ey'okulwanyisa tekiriwo bubeezi nti wabula eri pulaani nteeketeeke yakutusaanyaawo okitegeera kati munnange okubaagala tujja kubaagala oba oliawo mu Uganda endala etali eno kubanga eno yabulabe ennyo singa otandika okulowooza nti ogenda kulwanirira abatakulwanirira nga bo mufo kyokulwanirira bapulaaninga kutta bussi kakati ayo sigona naye bwatyo yatandise bulungi kubanga yabadde ajjayo kyembadde ngezaako okubeera nga akutegeeza nti tulina okubeera ne no-go zone nti omuntu singa abeera akwatiddwa kati mu keesi eno twogera kati koze kati nga ku Lukwago former mayor Erias Lukwago nti akwatiddwa kati tujja kutuulira amawulire mangi nnyo divergent narratives ku Lukwago nga buli omu amulabiramu ango yiye era bamwogerako bulala era ng'abamu bagamba nti diversion nze nabagamba sijja kukikkiriza 100 ku 100 nabagamba kale buli kimu kankiwe 50-50 naye mu analysis yange oba mu kutunuulira bino n'obwegendereza ndabanga oba diversion oba si diversion still bannankyukakyuka fe abafunamu olw'ensonga nti abduction eba abduction ebifaananyi ebyafuluma abamwambaza pampa n'ebirala byonna tebirinaawo bikoseza nkyukakyuka kitegeeza nti ate bifevaringa bufevarinzi okitegeera kakati kiba kitegeeza nti nze sijja kiwa nnyo matu naye nga ekikulu kyandibadde nti kulinnyirira ddembe lya buntu and that is a no-go zone kitegeeza ffenna tulina kubeera bumu ne tuvumirira nti bannayuganda gye banaakoma okubeera nga bwe bakwata omuntu kati nga Lukwago bwe batyo ne batandikirawo okukuba ne batandika okugamba nedda temubigendamu ebyo mubaleke kitegeeza nti ate waliwo kyetumalamu amaanyi kitujungulula kubanga ensi Munnakinya oba Omunaggana oba omuntu ali mu Europe nga si Munnayuganda ye ajja kuba kitegeera nti former mayor mu Uganda nga looya bamukutte nga bamuvunaana musango gwa kumanya bya client we mbu n'atabiroopa ne bamutwala mu basement eyamututte ye mutabani wa taata we n'amutwala n'amusiba pampa nga bwe yakikola ku Babi Kyagulanyi ne baseka nga bw'azaabikola ku Edi Mutwe ne baseka kati buuyo ku Lukwago diversion oba na biki kitegeeza nti bo tebamanyi bino bya diversion baba bakimanyi nti balinyiridde eddembe ly'obuntu kati si bannayuganda balina okuyunitinga ne basooka bavumirira ekyo kubanga ku global standard birala kakati bino bye tutamanyiiko omutwe n'amagulu kitegeeza nti tulina okusooka okulowooza kubanga kati nga bwe nkutegeezezza nti bwe kibanga kulinnyira ddembe ly'abuntu kiba kitegeeza nti ne bweba diversion ffe abalafu bano okutuuka mu Uganda empya tetulina bwe tufiirirwa era abeera akikoze kitegeeza yalina okubeera nga ate alwanagana impact yakyo negative impact gye kiba kimuleeseeko ng'ekifaananyi kitegeeza nti kati ffe biba tebitukwatako kiba kikyamu nnyo era kyokula olaba nga Kyagulanyi tonnamulaba nga alina kyayogera ng'alinga abuukira mu layini eri stray human rights violation simanyi oba muntegedde naye bwe nteeka bwe njogera ebigambo ebingi ennyo oba oliawo nyiza n'okwokya nemugamba Uganda tulajo oyokyezza kale
bannansi balina okutegeera nti diversion zibaawo. Kikulu nnyo ffe okubitegeera. Oba kitegeera? Kikulu nnyo ffe okubitegeera. Kiringa bw'onoolaba nti kati abantu ababeera mu America bajja kugamba nti ate omuddugavu ali mu America yakulirayo mwe bamuyita abaniga. Ate ye omutima gwe mubi nnyo ku muddugavu munne avudde mu Africa. Oba oliawo n'okusinga abazungu. Bwe bagamba sikiinaako nnyo bujulizi. Ne bwe bagamba kati ate gwe oyinza okuba gwe kifaananyi ky'olina eno gwe ng'Omufirika okyali kubira ebya slave trade biki bannaffe babajja eno bw'ogenda mu America oyagala omwesembereze. Ate bagamba nti ate ye ali dangerous nnyo mbu. Oba kitegedde. Kati kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti ekifaananyi gwe ky'omulabiramu ate ye si kyakulabiramu. Kati kiba kitegeeza nti gwe tokyabimanya ebyo okuleka mpozi nga bannaffe batubulidde abali eri. Kati wano ku ground kitegeeza nti olina okutunuulira image ki ensonga enkulu human rights violation. Okitegeera kitegeeza globally kibatunuulidde, international community gyetunuulidde, so tejja kutegeera bya Lukwago, Simami Alage Nakivubo, biki atejja kubitegeera ebyo. Kati tulina okubeera nga tukozesa obwongo obw'ekika ekyabaggulu okuscrutinizinga issue yonna eba eguddewo situation okusobola okubeera nga tulambika bulungi nnyo butya biki bye tufrontinga ku face ebirala tubyesigalize tusobole okubeera nga naffe tetugwa mu trap ya confusion eya diversion. Kamba siibulire wano tusigale mu mboozi zaffe ez'eddakwana ku Uganda tulaaginga bulijjo akuume.